omanyi okola kyokoze n'otukeseera n'ogamba alhamdulillah katonda ekijja kyekikwaki kyekijja, but for me I've done my level best. Kati ebisigadde emikwasiza katonda byonna, okumanya nti enkuba enaatonya oba teetonya, okumanya nti abantu bagenda tambula bulungi tewajja bbawo kabuvuŋŋano, but I've done my level best. I've done my part. So far okusinziira ku time gy'opushing ekintu kino embeera weeri kati audience osuubira nti abantu bafunye ekintu kino okuba nga bakimanyaako? Ekituufu kino ngenda kukyogera nga seekweka nti fashion show tukiguza buguza abantu. It's a new thing mu matu gaabwe kuba abaasooka bo bakiwa high end, kati wokizanze mu bantu b'entagetinga aba alabira ddala nga takitegeera ushega naye nze I believe with the time bagenda okiyiga mpola kuba fe abalina era okukibamanyisa. Omutwenzi okubuuza ogusoose otandika butandisi oba obadde ojja okikola? This is my first show. Yesoose era kyonna ekivaayo katonda ajja bba ategese ekyo. Sejja kumwekwasa kikuba yesoose. Generally, what's the theme? Kiki kyogoba about this? Kiki kyogeza okulaba nti olaga eri abantu bwetwogera ku fashion? Kiki ekiri mabega wa show oba event eno? Event eno abantu abasewoda obuzibu wemukola charity nga mutwerabira, wemutukola tuti nga mutwerabira, wabula jibuke nze segwe gusoose okukola charity. Kale kangamba okuyamba nyambye abaana abawerako, njigiriza abaana nga tampadde yadde olwata nesaawa eno nga aliki successful. So ntize kintu kyendimu nkiva ku mutima gwange, njagala nnyo okuyamba. Ate omuvubuka okunsaba omutwalo wakiri kusharingira obwongo ogenda otandika ekikyo kuba ogwo omutwalo ngenda ogukuwa enkya gukolesa gwe onaatakuwadde obwongo osigala olyako gwamanya nti kati okooye tookole gwamanya nawe oba okirina okitegeera. Ate era nga mmanyi nti ekanda emu bwekoleeza endala tekigizikiza. Yamaani lwaki osazeewo okukola sheno ku Thobani Center mu events eziri e Kampala zonna? Why Thobani Center? Thobani twakwatagana bulungi ne management. Ate kirala sisi sa first show tetuga kwepikira show gundi nene. Basponso kibaguza obimanya bye Uganda. Okibaguza bakigatta nga tebakigatta wetwanigambye ogiteeka ku Serena obimanya ebirego byawo. So netusalawo nti katudiringa ne Thobani nayo nungi okitegeera, just that okugimanyisa abantu nagitegeera waweeri. So Thobani is a nice place era tamutya nti naye biki is a very nice place. Mujje tunyumirwe, ate entandikwa tewabawo ntandikwa mbi wabula ogitandisa otya. Abryanz abadde ng'akola shows mu December guno mwaka takoze, tugambe you replacing Abryanz guno mwaka. By the way bw'otunuulira, let me give you an example. Basponsa abamu TVM yampa sponsorship nenkwetere ebbaluwa esaawa zino weyampera sponsorship waayita omwezi mulamba Abryanz n'asaza show n'asazaamu show. Nze already nga nakiteeka ddamu mu program nga I don't know whether alijjayo oba talijjayo. So katonda yakireeta buleesi okitegeera. Saagamba nti nagitaddeyo olw'okubajjaeyo, no, yagenda okijjayo era nagamba era bannamawulire bakimbuuza nnyo ku kalisiti ako, lwaki gundi eno okoze bwoti, lwaki otaddeyo show Abryanz nga gye. By the way, me I don't compete with anyone. I compete with Jib. I don't compete with anyone. I compete with Jibuke. Njagala Jibuko wenchanga wanjawulo. Okitegeera. Njagala Jibuko ow'olunaku olulala okumusanga nga mulala. Okitegeera. Kuba ninaze byembala binene singa ku fashion shows oba ku byakwambala oba biki, nina byembala biki binene, however much nabyo nga biri ku fashion naye nga binene, kuba njagala tutandika okwekolera engoye ezaffe eziri class. Nga atuzeekolera wano tukole company nga employing abaana nga 10 plus bakola ngoye. Okitegeera byebigendererwa ffe byetukola ki byetulimu, tetuli ku kugamba onaakoze ebiki, era we babanga basobola twegatte kupushinga buki gundi waggulu bave mu ebyo. Omwana ategese katumukube ebikokola, no, mujje buzi tupushinga ekintu kyaffe tukyagazisa abantu.
nawe n'okola kuba kikitikira kwa annual engera wakola next year naye n'okola temupata mulimu competition y'abantu abayinza okubawagira. Gravity yakola show ku Erugogo one last time ne Navyo ng'alina ku Serena. I think bonna bafuna abantu ba bonna salabawo awalana munne okitegeera. So I think wanaakola nange nenkola tekigenda mba about competing nti nze kankuteekeko show nange kakola biki awo ate ebeeraga industry ekola ki era nkubiriza nze n'abantu ba fashionista abalala mujje tukuze industry yaffe. Kuba abantu ogenda n'obalaba fashion show nga ogibannyonnyola naye nga ebyo ebintu byaba corporate ebyo ebintu by'abantu bwe bati twagala kimanyizisa abantu naffe ba fashionista mwena Abryanz Baskaijuka Alan Senior lwakuba oyo walofita Alan Senior bonna naye mutandika okuba nga mukwatagana we munaateekawo nyenza alina obba bwe nti nyenza alina obba bwe bati era gundi yaffe egenda osigala bwe industry yaffe egenda osigala nga weeri. By the way, sina mbwa na muntu yenna because naye taninaako mbwa era bw'aba nga mpalana ayewalana yekka simuyinaako era bw'obeera nga omanyi ng'owalana Buzibu mu ba fashion biki I don't know anything about nti ompalana era nze wenkusanga ngenda kukubuuza ate ekyennyamiza okimanyi waliwo omuntu agamba oyo omusajja yanta